SB4 bananga azimbidde jjajjawe ennyumba kamenyo ba bloggers batabuse ngenda kuba nkubuulira kiki ekibatabudde bannange abalala balina bye bagereseza mbu byonna birindo oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing mukwano nsaba video eno gimpeleka like abo banga gwe mulundi gwo gusoso okulabira ku YouTube channel no banga bulijjo laba videos ku channel no nenga to subscribing nga kole me take this opportunity mukwano nkusaba subscribing and after subscribing on this channel please turn on that notification bell lwacho bulumalo kwata okusubscribing kwata mukade nti buli kyetuteekayo kyonna ogenda kubeera okifuna akadeka gem personalize okateke mu all akakati SB4 owa SB4 media yagenze maaso nazimbira jjajjawe gwasinga okwagala mu nsi muno era ennyumba gyolaba eyakayakana bwetyo yagivunomoddeko mukadde era jjajjawe ono okumanya amwagala nnyo ennyumba ekikanga kino tekibeera kyangu nnyo ebiseera ebisinga okubeera nga SB4 agiwa omukadde ngono kati ba social media in-laws oba ba social media bloggers bavudde nabeera nga batandika okupracticinga ebintu ebyenjawulo era nga buli social media blog oba social media in-law ekimuli ku mumwa ayagala kutuukiriza ekyo SB4 kyamaze okukola essaawa zino naye nga tewerabira and sometimes okwachivinga ebintu nga bino olina okubeera nga strugglinze hustlinze era ng'otobye kati SB4 kwebyo ebigambo ebisatu byenjogedde atosuubira nti waliwo ekigambo n'ekimu kyeyabuusa amaaso gwe wenna social media blog social media in-law ayabadde agenda maaso n'okubeera nga oyina kyoyogera ekibi ku SB4 nze ngamba oba oli awo wabadde nga amala obudde bwo lwa nsonga nti SB4 ebbanga lyamaze mu media addene era ne achievement ngeno okutuuka okugiwa omukadde nga bwafaanana bwe tumulaba essaawa zino n'emyaka bwe gigenderedde ate kibeera kyangu kati gwe ekibuzo kiri nti muwalampa kiki kyokoledde mukadde okatugambe nti oyo akuzaala by the way gwe atamanyi nnyo SB4 kamukunnyonnyoleko kwa katonotono bwe njogera SB4 abasinga mumumanyi nti ayina omukutu ku YouTube gwe bayita SB4 media but ate abasinga SB4 mumumanyi nga Bawa Antela atera SB4 yakolako ku TVM before nga tanaba ku joininga YouTube lwe yakizuula nti oba oli awo YouTube eyinza okumusingira TV nasala wa resigning eri natandika okubeera ng'obulamu abukwasaganyiza ku internet era we twogerera olunaku olwaleero SB4 ali proud of his job ali proud of okubeera YouTuber ennaku zino dani okubeera nga singa yasigalayo ku TV nti yali badde tali proud nnyo nga bwali proud olunaku olwaleero oyo gwolaba ye mukadde jjajja wa SB4 era bafaanagana nnyo so ennyumba agega amatiri bonna ge yamugunnomoddeko kati wabaddewo ekibozibozi ekigenda mu maaso n'okubeera nga kiyitaayita ku mikutu egimu nga SB4 bamukonjera bingi ebimu byesusobola kubeera nga nkunnyonnyola gwe naye gwe kyolina okumanya nti ebigambo ebikonjera omuntu of course ate bibeera birungi kati ebimu ku bigambo ebyo biyinza okuba nga bikosa obulamu bw'abantu ate biyinza okubeera nga binyiga abantu sometimes bibanyigira mbusonda ne babanga tebalina tebalina ngeri gye bayinza kubyogera ne basalawo bibanyigire mu mutima naye tetusuubira kubeera nti SB4 nga y'omu kwabo abagezaako okugonjoola ebizibu ebibeera biremedde mbantu anti ate ye bisobola okumukosa okutuuka ku ekyo kale n'olwekyo anyinza okukongratulatinga fenga Viki Exclusive tukongratulatinga nnyo omwana mulenzi SB4 era tukugamba nti awo wooli bangi beegombawo just yongera bwongeza okunyweza empagi n'okugiwagika ebikondo ereme kubeera ng'oba oli aweegwa abangi ku kino kye wakoze abakwesiimisa abangi ku kino kye wakoze era still like waba inspiring cause nti wenabadde mpita ayita ku social media platforms ez'enjawulo nendaba abamu ku ba big bloggers betumanyi nga nabo batandise okubaako ebitonotono bye balaga bye bakoledde abantu baabwe oba bakadde baabwe so akitegeeza nti SB4 okuvaayo n'okola ekintu nga kino inspiring abantu bangi kati in that category fenga Viki Exclusive ne Wonder
NWG tugenda kutekingayo just edakiika emu tukwebaze. SB4 by the way ng'ogyeko ebya Mr. Mukalunet ebyali byamugwako ebizibuzibu byonna mwabimanya naye at the end yamala n'agenda maaso n'abigonjoola. So ndooza kati ensonga ozitegedde bulungi. Ba social media in-laws abingi bye bagenze maaso n'okubeera nga batambuza, ba bloggers bingi bye bagenze maaso n'okubeera nga batambuza. Kati waliwo ate team enzibu ey'okumatiza ate era team enyangu ey'okusupportinga singa ebeera ekkiriza ye team tiktokers. Aba tiktokers n'akagambo kaabwe simanya tiktokers gather oba nange kemba ntandika okukozesa ku YouTube mbu youtubers gather naye ate ekyo kijja kuba tekikola. Anyway, aba tiktokers abangi bwe tuba tubala percentage nti 85% abagenze maaso ne basanyukirako SB4 era tebalina kintu kyonna kye bamukoze ekimuviolating. Ajjukira nti ekyo kintu kyamaanyi okola ekintu ku TikTok ne kigowinga viral ate ne batakityoboola obeera bwe kuba kukula abo oba obadde mulenzi tugamba osajja ku The Viginius the songwriter. Before I sign out tuzikiriza nkujjukize nti Hajati Kalodda akugamba nti alomba dduwa gwe wena asumbwibwa batawanzibwa ebizibu ebyenjawulo ojja kubeera omusanga wali eri ewakiso. Solo mu contactingako ku namba gyolaba mu kaboxa ka black onoonya passport visa n'ebikyaganye. Nkujjukiza nnyo akagamba akasinga obukulu nti ye takola passport takola visa wabula akulombera edduwa nebeera nga ekuyambako okusobola okufuna visa passport y'omu bwangu naawe anoonya obutuze mu nsi endala ng'okyabigobako wabula processinga ekyawanvu yakugamba nti mu contactingeko yajja kubeera akulombera edduwa takozesa bikolwa bya kalogo kalenzi nti oba musawo ajjukira nti bagamba lwatu nti nze siranga abasawo baganda. So Hajati Kaloddo mweyunire gwe wena alina ebizibu ebibuliddwa solution mu bulamu bwo so nga ate Baron and Sons bakugamba nti abakutuusako obumu obw'omulembe obw'emberenge kati basenguse we mubadde mubamanyidde ekireka beeyongeddeyo paka ebweyogerere. Ngenda kubamba wa location entuufu na butya bw'oyinza okubeera ng'obazula naye ngera still osobola okuba contactingako ku namba eyo gyolaba abo oba weetaaza akuumako omulembe ak'emberenge. Nategeddeko nti kati baleese ne ovens ezifumba enkoko kati bagula n'okutunda ebintu ebikadde ebikozeeko n'ebipya. So abacontactingeko gwe alina kyotunda era naawe alina kyoyagala okugula. Beesigika emyaka gye bamazeewo ate balina ene complain okuva mu bantu nti oba oli awo baffe. Kale Viginius the songwriter at Genius Productions I sign out.